nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziise bakatutegeeza nti tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga akakiiko ak'ebyokulonda nga kakulemberwa Simon Byabakama katandise ku pulaani yaako ey'okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bamunominatinga nga presidential candidate. Jukira gye buvuddeko twakuwadde amawulire nti ku Lwokusatu ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda bagenda kubeera nga bamunominatinga nga presidential candidate, era olunaamala omunominatinga agenda kubeera mu kibuga Kampala mu bitundu by'e Katwe bw'atyo ne mu bitundu by'e Nateete ng'ayina raale agenda kuba ng'abuuza ku bawagizi be abali mu kibuga Kampala. Kakati Byabakama oluwulidde bino n'akuba bukubirire essimu n'agikubira Secretary General n'amutegeeza nti ssebo emikono gye mwasabumitinga nga presidential candidate wammwe gy'alina okuba ng'awaayo emikono tegyawera. Jukira babaagaza emikono egikunukkiriza omutwalo mulamba okuva mu districts eziwerera ddala nga bwe nakugamba, era emikono gino twalaba David Lewis Rubongoya bwe yavaayo n'ategeeza eggwanga nti emikono gino yagifuna. Kakati wulira kigambibwa nti akakiiko k'ebyokulonda kano kakwata information ey'abaana abaasabumitinga nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa president ne kaba nga kaagiwa ab'ebyokwerinda, era David Lewis Rubongoya agamba nti emikono gino jukira bw'oba osabumitinga omukono gwo signature olina okuteekayo nnini nnambayo eya national ID, olina okuteekayo ebikukwatako, era abasajja b'akakiiko k'ebyokulonda baba bamanyi bulungi nnyo osinziddewa yeggwani ne kontakiti zo baba basobola okuba nga bazifuna. Kati ekisinga okwewuunyisa era n'akalipo wawe kali David Lewis Rubongoya agamba nti abasajja b'akakiiko k'ebyokulonda information baagiwa ab'ebyokwerinda kubanga bazze nga bakubira abantu baffe baliwa benjogerako abaasayininga ku documents zino ne baba nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga awandiisibwa nga presidential candidate. Kakati Rubongoya agamba nti abamu ku bantu bano abaasayininga babatuukiridde emirundi egiwererako ddala nga babategeeza kyabasajja b'ebyokwerinda babadde nga batukubira amasimu nga batutiisatiisa oba sekyo nga batusaba nti ne ku foomu eza NRM nazo tusayininga. Ejjukira mu mateeka agafuga ebyokulonda tosobola kusayininga mirundi ebiri. Bw'oba omaze okwendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential candidate wo, ate tosobola ku mulundi gwe gumu gwe muntu y'omu tosobola kuddamu kubeera nga ate owendoosinga candidate omulala ku mutendera gwe gumu. Kati Rubongoya yagamba nti abantu bano abaasayininga ku mpapula oba ku foomu nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential candidate waabwe, kakati ate abasajja b'ebyokwerinda okuva mu bitongole by'enjawulo muli SFC, UPDF n'ekitongole ekya Uganda Police baabakubiranga amasimu ne babakaka okubeera nga basayininga ate ne ku foomu eza NRM bendoosinga omuntu ow'okubiri. Jjukira nkugambye kino tekikkirizibwa mu mateeka kubanga bw'omala okwendoosinga owendoosinga omuntu omu. Kakati akalipo we kali akakiiko k'ebyokulonda nga kaddira amannya ago gundi yayendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakuleetera olupapula nga oyendoosinga ne General Kaguta Museveni. Kakati mu system eri baba balina kukulaga omulundi gumu gwokka. Era kati Rubongoya agamba nti abamu ku babadde bendoosinze era abaasayininga empapula zino babadde babasayiningisa ku mpapula za General Yoweri Kaguta Museveni ku mpaka. Kakati kino ne kireeta ki mu system nga bakulaga nti eyasayininga ku lupapula lwa General Yoweri Kaguta Museveni ate tasobola kubeera nga yasayininga ne ku lupapula lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mu ngeri y'emu okulaba nga candidate tasobola kwendoosingibwa bantu babiri. Kakati kiki kye baakoze? Ne baddira emikono egyo gyonna ne bagijjako ne bategeeza nti emikono egyasabumitingibwa ab'ekibiina kya NUP emikono tegimala. David Lewis Rubongoya yajjukira emabega kaawo twamulaba ng'ategeeza eggwanga mu post gye yateeka ku mukutu gwe ogwa X nti tusabudde okusabumitinga emikono egisukka ne mu egyo gye baatusaba. Jjukira nkugambye baasaba emikono egikunukkiriza mu mutwalo. David Lewis Rubongoya nga Secretary General w'ekibiina kya NUP n'atandika omulimu gw'okuginoonya, era yategeeza eggwanga twasobola okusabumitinga emikono gino, emikono egyo nga gisukkira ddala mu egyo egyali gitusabiddwa. Wabula kino tukikoze okusobola okwewala ku biki ebiyinza okuba nga binaddirira kubanga tumanyi abasajja bano butya bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakola. Wulira post ye bwe yagamba. Mu tweet eno Rubongoya yateeka ku mukutu gwe ogwa X ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda yawandiika ebigambo bino: signatures nominating our president Robert Kyagulanyi Ssentamu submitted. Nti emikono endoosinga oba egisemba Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bamunominatinga emikono egyo tugimaze ogisabumitinga eri akakiiko ak'ebyokulonda, era nga boolaba ebifaananyi bwe mbikulaze. N'agattako ng'agamba very grateful to the very many citizens of Uganda who defied the sense of fear and intimidation to endorse this change. Nti mumativu era musanyufu nnyo
eri bannayuganda abo abaaguma ne bagumira okutiisibwatiisibwa ne bagumira okubeera nga batiitiiza oba nga babakubira amasimu ne bakkiriza bendoosinge oba basembe pulezidenti waabwe okubeera nga bamunominatinga nga presidential candidate nga bayita mu kuteeka emikono gyabwe ku foomu zino. We have submitted over and above the required number of signatures because of the overwhelming number of people willing to endorse on them. Nti tusobodde okuteekayo emikono egisukka ne mu egyo gye baali baatusaba oluvannyuma lw'okubeera nti tufunye ennamba ewerera ddala bannayuganda bava mu nsonda ez'enjawulo nga bagamba nti bamativu era bamalirivu okulaba nga bateeka signature zaabwe ku mikono gino okulaba nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera kandidate waabwe. Kakati kyategeerekeka nti emikono gye baasabumiitinga gyali gisukka mu egyo nkugambye baabasaba emikono signatures ezisukka ezikunukkiriza omutwalo. Kati Lubongo yagamba twasabumitinga signatures nga zisukka mu ezo ze baali batusabye nga tukimanyi bulungi nnyo ti abasajja bano bajja kutuuka akaseera banoonye ekyokwekwasa kibule era nga bwe kibadde olunaku olwaleero beekwasizza ekyo nti signature teziwera era babagambye bawaddeyo akadde nejjukira tugenda mu weekend ebintu biba bikalubamukko ate nakugambye nomination za Lwakubiri kitegeeza before Tuesday ng'ennaku z'omwezi 23 ekibiina kya NUP ne presidential candidate waakyo balina okuba nga bamaze okuweza buto emikono egibasabibwa akakiiko k'ebyokulonda biwulirize nze gye mbere nga nkwongerayo. Olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku Lwakutaano nomination yaffe ya Lwakubiri. Kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyita abamugezi okusinziira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezeza districts nyingi n'abalala babiri bendabyeko nti bokabe abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo babadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira bagiso abakubira n'abalala musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda listi ya signatures zaffe twaziwa mmwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP. So tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo ensi ekitegeere ekigenda mu maaso. Of course mu bumenyi bw'amateeka bwe bali mu kukola n'ebirala already tucommunicating okubeera ku standby. Tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni emu NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa. Obuzibu yembeera gye tubadde tukoleramu ebbanga lino lyonna. So abantu baffe tubatadde ku standby batugambye bagenda tuwa list eraga districts ze tutawezeza era tugireete era ku luno namwamalo twagala mubeere omulabe nga tugiteekayo era tuwulire ki kye batugamba. Kimu babiri ekisooka lulimu ayina emikono emeka gye mutaddeyo ekyokubiri kino kigendereddwamu ekyokulaba nti tulaba nomination za Tuesday nga bw'omukulu bwe yabadde alangire. Kakati obudde tebugenda tukwata. Of course nga bwe mbagambye bali mugezaako okutaataaganya NUP teri kirala kyonna kubanga bamanyi ani gwe bagezaako okuzoganya mu kalulu kano. Bw'olaba ripoota eyo ogenda kulaba ebibiina ebirala bakandidate abalala naye sirowooza nti nsonga nkulu n'akamu kubanga bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beeteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono. Olunaku lwajjo ofisa waffe abadde ku electoral commission olunaku lwonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gitwala leero ku makya ne tulinda amakya gonna tebagitwadde era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino taamu aba NUP emikono gyammwe tegyawera. Nga bwe twabagamba luli emikono gye twateekayo etteeka ligamba nti oleete emikono 100 okuva mu district 98 twateekayo districts ezisukka mu 130 ate nga zonna twateekayo emikono egisukira ddala mu 100 kye beetaaga. Kakati bw'oba ogamba then ekirala nga bwe mbagambye bano aba state ne batandika okukubira abantu bano okubatiisatiisa
mu isinjiro n'abagambe bo bakola n'ekirala ne bagenda nga balaba buli omu yenna yasayiningira NUP ne bamugamba asayiningire ne Museveni ekyatwaliriza okudduka ne tugendayo nga tebategete kubanga twali tumanyi baagala kusooka basubmitike bino bya NRM then bagambe kubanga ekyeka terukkiriza nominating abantu babiri kati bagambe anti bano aba NUP bemufunye already babadde banominatinze bali abalala so embeera eriwo naye nga bwe mbagambye already team zaffe ziri ku standby okulaba nga zireeta gino emikono tujja kubeerayo tujja kutwala gino emikono emirala gye boogerako ne ku Monday tugenda kuteeka emirala olunaku lwonna lwonna tusaba emikono tugenda giteekayo kubanga bwomanyi ne boosaba emikono millions 5 nga ginominatinga president Kyagulanyi tusobola ogifuna gyonna naye kaakati kino kye bali mukola kya lukujjukujju nagezaako okunafuya NUP teri kirala kyonna just bagezaako okunafuya kubanga bwe nkugambye olaba ku report yawe bagamba nti Museveni yaleeta mingi nnyo n'okusinga ekyetaagisa naye ne bagamba nti NUP ekibiina ky'abantu tekyasobola kuweza emikono tuze tulaba isa ekyosakyusa dates ate buno babagobeza emikono gyammwe gye mwaleese message to the EC andi akakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna yonna gwe babadde bakola mu mulaba n'olunaku olwaleero nabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza ku 29 September bakimanye nti tuli bantu abali serious tuba tulina okuplaninga kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tuplaninga naye buli lunaku bakyusa ebintu ekya bagenda kukeera bagambe nti kati nomination tuzongezaayo oba tuzisembeza ebyo byonna vulugo oyo gwe bakola naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state NRM bwesembezaayo ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebintu bye baagala kukyusa mu nomination dates balina by elections baagala okukola byabakama ng'avaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations simanyi oba mukitegeera kubanga bw'olaba ba MPs already baali badde nominated ebyo ne beekubakuba ne bateekawo akakiiko ne basala okuteekawo by elections endala mu byabwe byabakama n'avaayo naye n'ayongezaayo nominations kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde keetengeredde katambulira ku ntole za NRM za Mwami Museveni ne NRM mu byonna bye bakola kyobola nakugambye nti bo era abamawulire bakola investigative journalists ne batambula mu ggwanga ne babuuza baani abasayiningira Museveni togenda basangayo kubanga last time nalaba story gye mwakola nti ebifayiro ebimu bye baatwala byali empty nga teri kirimu ne bavaayo ne balimba nti bawezeza simanye emikono miliyoni 2 n'ebirala bwe bityo naye kaakati fe kye baagala okukola of course nga bwe mbagambye ekisooka kiba kyakunafuya baba baagala kunafuya NUP era ogenda balaba propagandist baabwe nga bavaayo bagambe tolaba n'emikono gyali gibalemye okufuna fe Museveni ne yakabba n'akola ki byabakama yesanga tasobola kukasala okubeera wansi wa miliyoni 3.5 osobola otya okugamba nti emikono just bukono 10 kuva mu district 88 tetusobola giweza Honorable Katonanya. banange mwalide tuli bize mulaba olunaku oluli we can be able to pay nomination fees, be able to nominate our presidential candidate, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. A few minutes ago, today is Friday afternoon, we got information and they are saying that NUP enough signatures. And they are saying that Museveni and a few others submitted the required signatures. Of course, when I saw their list, they are saying that NUP and many others have not yet met the required signatures. We condemn this in the strongest terms possible because, first of all, as you all know, we are just left with a few days to nominations. We've been asking these people, from the time we submitted these signatures, we've been asking them to give us an update, to tell us whether we have the, because we know that we submitted the required signatures. But well knowing how the Electoral Commission behaves and the criminal regime, we know the games they always want to play. But here is what is even more troublesome. They have just told us that unlike last time when they were working with the signatures, they were calling people to ask them whether actually for NUP. We told you yesterday that DPCs, DSOs, GISOs and others have been intimidating people, asking them why they signed for NUP. They have been telling them, people who signed for NUP, to also sign for Museveni. It has not even been about other political parties, it has been about NUP. They've been calling our people who signed, asking them, intimidating them.
But now the Electoral Commission is saying that they were calling those people to confirm whether they signed for us or not. Like we told you, we submitted way beyond the required number of signatures. The law requires only 98 districts, 100 signatures from 98 districts. NUP submitted over 130 districts. And those signatures were over 100 in each of the districts. So we are waiting for information from them. They said they're going to give us a comprehensive report to be able to fill the remaining signatures. But we wanted to address this to tell the nation that this is what is happening. Intimidate people who signed for NUP using GISOs. Even yesterday I questioned how those people got information of who signed for NUP. Because this information we submitted it to the Electoral Commission, not to security forces. But it is now security which is calling people, intimidating them. In some cases, they've been asking our people to give a list of all those who signed for NUP in a particular area, because they have, they look at the list which we submitted to the EC and then go to our supporters asking for this. So that is what is happening. We thought we should update the nation on this, but we are going on with our nomination on Tuesday. We want to put the Electoral Commission on notice, because we cannot have submitted all those signatures which are way beyond what is required. And you're telling us on a Friday afternoon, when nominations are on Tuesday, that we did not submit enough signatures. Ebyo n'ebirala bingi nnyo bye bibadde ku kitebe kya Electoral Commission nga bategeeza David Lewis Rubongoya ne ttiimu ey'ekibiina kya NUP ng'emikono gye baleese bwe gitamala. Kyokka nkugambye twalabako David Lewis Rubongoya ng'ategeeza eggwanga nti basobodde okusabumiitinga emikono nga gisukkira ddala mu egyo egyali gyabasabibwa. Kakati wuliriza. Kigambibwa nti akakiiko ka Electoral Commission kalina enteekateeka okwetoolola eggwanga lyonna okulemesa bakandideti bonna ab'ekibiina kya NUP. Batya jjukira gye buvuddeko akatambi ako koolaba kaali ku kitebe kya National Unity Platform ng'abamu ku bacandidates ku mutendero gwa bakansala, bachairpersons b'amagombolola, bammeeya abazi divisions n'emitendera egy'enjawulo abaali bamaze okuba nga baweebwa kkaadi y'ekibiina kya NUP. Mbu akakiiko k'ebyokulonda kaatetenkanya nga kyonna ekisoboka okulaba nga bangi ku bano naddala abajjiranga ku kkaadi ya NUP nga tebanominatinga. Era bano baali bazze ku kibiina kino okubeera nga beekubira omulanga. Amawulire gano nagakuwa gye buvuddeko gwa zaatugoberera nga kigambibwa nti akakiiko kano ak'ebyokulonda kakulirwa Simon Byabakama kakolagana wamu n'abasajja b'ebyokwerinda okuva mu kitongole kya SFC, ekitongole kya ISO, Uganda People's Defence Forces, wamu n'ekitongole kya Uganda Police, ne bakola okutiisatiisa ku bacandidates bano nga bwe wababulira era nga bogenda biwulira mu katambi k'engendo okuteera, kubanga bano bajja ne babyeyogerera bennyini, kubanga bino si byaffe. Wabiwulira bulungi nnyo nga babinnyonnyola era nga bategeeza eggwanga nti ekyamazima abasajja batukubira ne batutiisatiisa tubeere nga either tukkiriza tuve mu kalulu oba seekyo tugende maaso n'okubeera nga tubagamba nti ebintu bye batugamba ba NUP okukola si bye bisaanidde. Kakati nga bwe balaba nga bano bagaanye okubanga bakkiriza ebyo, oba baali bagaanye okusabumiitinga ku kutiisibwatiisibwa, abasajja kye batandika okukola nga bajja ne bakyankalanya ebyuma ne batetenkanya nnyo buli magezi gonna okulaba nga bacandidates bano tebagenda maaso n'okubeera nga banominatingibwa. Era bangi ku bano tebanominatingibwa. Ne wetwogerera ensonga zikyali mu kkooti. Bangi ku bacandidates bano baatwala dda akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti era ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga ziwulirizibwa. Kirowoozebwa nti gye bujja mu bbanga eritali ddene Simon Byabakama mu tribunal ye gye baateekawo nga bwe twabikuwa essaawa yonna bagenda kuba nga batubulira ekivuddeyo, oba baamaze ne bagonda ne beekuba mu mutima nti bacandidates bano katubanominating kubanga tebalina musango. Ebigendererwa bya Electoral Commission kigambibwa okuba nti byandibadde kutegeka kalulu k'amazima na bwenkanya, wabula okusinziira ku bannakibiina kya NUP naddala Secretary General bagamba nti ekibiina kino kirabika nga kyekobaana n'ab'ebyokwerinda ne bagenda maaso n'okuba nga batiisatiisa abantu. Jjukira nkugambye wiiki ejja ye nomination, olunaku lugenda kuba lwa 2023 Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenda okunominatingibwa. Kyokka bagenda kuba nominatinga ku lunaku lwe lumu ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ate bombi balina rallies mu kibuga, wabula akakiiko k'ebyokulonda bayongedde ogenda maaso n'okuba nga bakalabula nti bino bye tulaba katusuubire ku lunaku olwokubiri oli candidate
gyalina laale ne candidate omulala gyalina laale leka tusuubire abo ebyokwerinda okubeera nga wagenda kukolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda bakole ekyo ekituufu ekigwanidde okubeera nga kikolebwa. Tetusuubira okusinziira ku bannakibiina kya NUP nga bagamba nti tetusuubira kulaba akakiiko ka byakulonda nga keekubiira, tetusuubira kulaba babyakwerinda nga beekubiira nga bw'owulira mu katambi kano akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama nga kagenda maaso n'okuba nga keekubiira ku sayidi emu mu kaweefube ow'okulaba nga bamu ku ba candidates ab'ekibiina kya NUP tebanominatinga. Biwulirize era nze gye mbeere nga nkwongerayo. District chairperson, these are just 7 of the many who have been blocked from being nominated by the Electoral Commission. As we did communicate on the weekend, several NUP candidates last week were deliberately denied nomination by Electoral Commission officials. Where NRM candidates lacked any prerequisites, they would simply tell them to go and sort them out. But where there were NUP candidates, even where they had the prerequisites, in some cases, they were blocked from being nominated. And here are some of them, candidates in those places. But in many of those places, it is because the candidates were blocked illegally, irrationally. Amaina Gange, Ninze Kagumba Bumal, and I come from Luka district. I submitted in all the required information which the Electoral Commission told us to table on the day of nomination. I started the process on Thursday, 4th, and I submitted in over 500 names out of the 400 names which they wanted. But out of the 500 names, they told me the process, the network is down. So come tomorrow on Friday 5th so that we finish the verification of the names. After giving them those names, they told me only 189 names are valid. Other names are used. What I did, I gave them more over 1,000 more names for them to choose. At least in each of the sub-counties, we had over 100 names. Those people still said, you have now, at least you've tried, you have 215 names. What I did, I added them more 700 names. At around 2, they said, now all your names are there. You organize your nomination forms so that you become nominated officially. I organized my papers, and the returning officer signed on my documents, he stamped and wrote the word duly nominated. But to pronounce that statement, that you are now duly nominated, it defeated him. What he did, he lost 2 names of the voter forms, 2 of them, one from Nawampiti sub-county and another one from Bukoma sub-county. When I insisted that, no, I have given you all the documents, they looked for the documents and also looked for documents in my documents. But what happened? They discovered the one of Nawampiti in their documents, proving that even the remaining one, they had it. Now, this guy said, I cannot give you these forms because I'm not seeing physical evidence. Now the question would be, they are the ones who filled in the information from the hard copy that I'd given them. Now ask myself, which physical witness were they looking for? And where were they getting the information to feed in the computer? Because in the system, it was showing I'm meeting the 2/3 of the electoral areas. But now, the returning officer was... Kakati ebyo byonna byali ku kitebe ekya National Unity Platform, bano bonna baali ba candidates era baali balina okubeera nga banominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda, wabula Simon Byabakama n'abasajja be ne balemesa abantu bano okubeera nga babanominatinga. Twalaba David Lewis Rubongoya ng'ebimu ku ebyo yategeeza eggwanga nti yabituukiriza bulungi nnyo era akakiiko k'ebyokulonda tekalina yadde ekintu n'ekimu kye kababanja. Kakati njagala owulirize. David Lewis Rubongoya n'olunaku lwe yagenda okukima forms yavaayo n'ategeeza eggwanga kubanga ye buli kimu ekibiina kya NUP kye babadde bakola babadde bakikola nga kiri mu kamera. Bwe yagenda okukima forms yajja n'ategeeza eggwanga, bwe yamala okuzitwala mu bantu ne baba nga bamaze okuzisayininga yajja n'ategeeza eggwanga ekyewuunyisa olunaku olwaleero lwe twogerera abasajja bagamba nti emikono gye mwasabu meeting nga tegimala. Njagala obiwulirize ate nze gye nkwere nga nkwongerayo nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwamu naffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino ze tugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba, awalala tugenda kukozesa rubber of style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baraidinga oba bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze baasangayo za NUP n'ebirala byonna byonna. Era katusuubire ab'ebyokwerinda
si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signature z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba signature form zino nga zikutuukako signinga as long as olaba w'erinnyawo waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulamwa gwe tuliko gwe tugenda nako mu kulonda okwa bonna. Webale nnyo. Kati ebyo byonna okusinziira ku David Lewis Rubongoya n'abamu ku bannakibiina kya NUP bategeeza nti bino byonna bikolebwa okulaba nga bateeka entiisa mu bakandideeti b'ekibiina kya NUP oba oliawo batye nti bayinza okubeera nga tebanominatingibwa n'ebimu ku bigendererwa ebirala eby'akakiiko aka Electoral Commission ebitali birungi eri ekibiina kya NUP. Wabula okusinziira ku bigambo bino by'owulidde kirabisenga nti abantu bano si baakutya. Era bakandidates ab'ekibiina kya NUP bangi abawerera ddala bongezi kubeera nga bavaayo. Omukyalo oyo gw'olaba bamuyita Mase Arupa. Ono nno ng'agenda kwesimba ku Rebecca Kadaga. Amina agenda kwesimba ku Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Ekintu ekisinga okuba eky'entiisa kubanga ajjukira Anita Amongo yavaayo n'ategeeza eggwanga nti mu disitulikiti ye y'Ebukedeya tewaliyo yadde ekyefaananyiriza NUP. Kakati omuwala oyo omuto eyakatikkirwa ku University ekyambogo agamba nange njagala kujja mbere nga nkwatamu Anita Amongo kyokulembeddeko kimala wuliriza bulungi nnyo. Omuwala ono agamba nti akubiddwa amasimu agamutiisatiisa. Simanyi oba gabadde gava wa Anita Amongo oba nga badde gava mu ba agent aba Anita Amongo engeri gye kiri nti kyekifo kyagenda okwesimbako. Ekibiina kya NUP kigamba tebagenda kutya ate era tebagenda kuzikiza kubanga baasimbula. Omukyalo ono agamba agenda kumalirira ajjajje empapula ze era nga n'ekibiina kya NUP kirabika nga kyamuwadde kaadi kubanga mu kifo ekyo tekuliiko muntu mulala yenna yavaayo ng'alaga obwagazi ku kaadi y'ekibiina kya NUP mu kifo omukyalo ono kyagenda okubeera ng'avuganyaako. Ngenda mukuwomuulireko ng'abyinnyonnyola ogenda kutya. Omukyalo ono ye muvumu avuddeyo n'agamba agenda kwesimba ku Anita Amongo newankubadde ng'eri bali mu kukola ebikolwa ebitiisatiisa ate ono ye agamba njagenda bugenzi mu maaso n'okubeera nga nange njiwawo omubiri. Tulabe butya bwe tuyinza okuba nga tukyusa eggwanga. Wuliriza ebigambo bye ate tubeere nga tweyongera. Masi Marion, I am 26 years of age, and I am the woman member of Parliament aspirant for Bukedia district. I have just finished my vetting and I would say it was really awesome. What I intend to do for my people of Bukedia district is to represent them, give them full representation, because I have seen and I have lived in Bukedia. And what I can say we've had as a challenge is we have inadequate representation. Yes, we have some services that have been delivered, but you find that they do not cut across all the 16 sub-counties of Bukedia district. Personally, I am a victim of poor leadership, and I would give a scenario of 2020 where I even had to sell chips in the trading center just to survive. And I believe if we had good services, I would actually be maybe I would be placed higher somewhere in terms of education. Yes, but the youth, my young people of Bukedia, we really have a great challenge. My people are very unemployed, especially the young people. We have our health sector is lacking. You find that when we go to the government hospitals, we are instead referred to private hospitals that actually belong to an individual. So I believe that is not leadership based for the people. So as a Luko Masi, I stand for the people-based leadership. We are seeing that Bukedia is a stronghold for NRM. How are you planning to win the hearts of the people of Bukedia? Well, I would want to first make a disclaimer. Bukedia is not a stronghold for NRM. The difference between us, the National Unity Platform, and NRM is that the NRM is simply using force and power, but we, the National Unity Platform, we are in the hearts of the people. So we are going to work so hard as the National Unity Platform and the young people of Bukedia to see that we speak our message in a calm way. We are not rebels, so we have no reason to fight around here and there, but we are going to use the little power that lies in us as the young people. We are going to traverse those votes. We are going to vote
And this election is a very unique one because we are sensitized. We know what our civic rights are. So I believe there is going to be a change this time round in Bukedia. But I want you to believe me, National Unity Platform has penetrated Bukedia district. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.